Mufti Sheikh Shaban Mubajje avumiridde ebikolwa by'okulwanagana ebiri mu bitundu by'e Kasese n'ategeeza nti abantu bangi ate nga tebalina musango babifiiriddemu. Wano wasinzidde n'asaba yenna gwe kikwatako okukola buli ekisoboka okulaba ng'okulwanagana kuno kukoma mu bitundu by'e Kasese. Ebyokuddamu ekitta abantu ekyabaddewo mu lubiri lw'omusinga obusinga bw'Rwenzururu ate ne mu Kasese town n'ebeera ng'ezzeemu obutali butebenkevu, tuvumirira ebikolwa ebyo era tusaba abantu abalina obuvunaanyizibwa okubeera nti bagezaako okukola kyonna ekisoboka okuzza emirembe mu kitundu ekyo. Mufti agamba nti okugenda kw'abannaddiini mu bitundu by'e Kasese ng'okulonda kwakaggwa bali bamanyi nti kyakukomya okulwanagana mu bitundu by'e Kasese, wabula kyababuuseeko okulaba ng'okulwanagana kuno kuzzemu okubalukawo. Twavaayo nga bamaze okusikagana mu ngalo era nga bagwanganye mu bifuba, tulowooza nti ebintu biwedde, n'olwekyo ekintu ekyo okuddayo kitulumye nnyo era tusaba gavumenti n'abantu ab'ekitundu ekyo bettanire nnyo emirembe. Mufti yeegase ku bantu abalala abavuddeyo okuvumirira okulwanagana okwabaluseewo ku nkomerero ya sabbiiti ewedde mu bitundu by'e Kasese ne mufiiramu abantu abagambibwa okusukka mu 100. Basirika Sarah, Kiberu Siraj, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.